Sinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. President Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa National Unity Platform leero avuddeyo n'ayogera ku nsonga za Besigye ng'era nga ono awandiikidde Pulezidenti w'e Kenya ng'ayina by'ayagala okumunnyonnyola ku nsonga za Besigye. Ngenda kuba mbikuleetera naye nkutegeeza ku UG Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otwegattako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikuwoneko ojja kuba ng'otweyunzeeko bulungi nnyo ddala. Abali emitalo w'amayanja abali e Bulaaya mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo. Kakati jjukira nti nno we tujja tugoberera keesi ya Dr. Kizza Besigye, keesi eno ezze ewanvuwa era kati tekyali loko nga bwe tubadde tulowooza, kati yafuuse international kubanga yadrowinze international attention eri amawanga ag'ebunaayira era amaaso bali focused nnyo bagatunuuliza bannamateeka oba amateeka abakulira essiga eddamuzi wano mu Uganda engeri gye bagenda okuhandolingamu omusango gwa Dr. Kizza Besigye. Olw'ensonga nti nno omusango guno tegwazizibwa wano waka, omusango guno guli ku international level era bannabyabufuzi abasinga obungi bavuddeyo nga boogera ku nsonga eno ku keesi ya Dr. Kizza Besigye era nga bo bagenze maaso n'okulabula Yoweri Museveni okubanga eno ensonga yandi mu megga. Olw'ensonga nti kano si kasango busango nga wabadde alowooza nga wadde ajja handulinga cases ez'Abannayuganda. Kakati wano kiwalirizza Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogerako ne Pulezidenti w'e Kenya William Ruto ng'era amubuuza ng'era ayagala amunnyonnyola ensonga lwaki Dr. Besigye kyava ku ki Dr. Besigye okumukwatira mu ggwanga lye erya Kenya mu kibuga e Nairobi n'abantu abatannategeerekeka era bano tebamanyiddwako mayitire abaagenda mu kikolwa eky'okuwamba Dr. Kizza Besigye. Kati wano Pulezidenti wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine wavuddeyo n'ayogera ne Pulezidenti William Ruto annyonnyole eggwanga kyava ku ki na nsonga lwaki era kiyinzika kitya Dr. Kizza Besigye okukwatibwa mu nsi ye mu kibuga Nairobi ng'ate abamukutte tebamanyikiddwa ate n'ajja n'asibwa wano mu Uganda mu military court. Ekintu esise emyoyo n'emitima okuva ebunaayira era focus n'amaaso bagatadde ku musango gwa Dr. Kizza Besigye. Jjukira nti nno Dr. Kizza Besigye baamukwatira e Kenya wali Nairobi ne bamuteekako omusango nti bamusanga n'emmundu ne bamuteekako n'emisango gy'obutemu gy'okubeera terrorisiti. Era ennaku zino zonna okuva emabega abadde ajja ayiriba mu kkooti era n'omusango gwe wenjogera gwayongezeddwayo okuddamu okuguwuliza mwaka gujja mu January ennaku z'omwezi 7. Kati tumanyi Dr. Kizza Besigye anaabeera ateebwa oba waliwo akabadi ke bazannya. Kati wano Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu waaviiriddeyo annyonnyole agamba okuggyako nga waliwo ekitali kituufu oyinza otyo tugamba Pulezidenti William Ruto tomanyi bantu bajja mu nsi yo ne bayingira n'emmundu ne bakwata Dr. Kizza Besigye. Oyinza otyo tugamba nti tobamanyi so nga muli ngeri yonna aba alina okuba nga abaako ne kyatunyonnyola muganda wange. Obadde muwuliza mulungi nnyo kutegeeza nti tova ku UG Update TV ena maaso n'okusubscribinga, likinga, sharinga, commentinga. Mbagala nnyo mweraba.